Pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert asambaza ebyayogeddwa Pulezidenti Museveni wiiki ewedde nti ekibiina kya National Unity Platform kyamubba obululu mu kulonda kwa 2021. Wiiki ewedde Pulezidenti Museveni yategeeza nga bw'alina obujulizi ng'ekibiina kya National Unity Platform kyadda ku bululu bwe akakadde kalamba ne kibubba ekyamukose ennyo ne kimulaga ng'omunafu mu bitundu gye yawangulwa. Wabula Pulezidenti wa National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti Pulezidenti Museveni bw'abanga akakasa nga baamubba akalulu yeekubira endulu mu kkooti y'ensi yonna bawoze. Ne Museveni omukolo ogwo yagukozesezza kutambuza bulimba bwe n'agamba nti twamubba akalulu. NUP ng'ekulemberwa nze yamubba akalulu. Omusajja omukulu omuswavu we weewaawo response yange yasoose yabadde yakumusonyiwa era tumusonyiwa kubanga abakkiriza Mukama waffe Yesu yatugamba tubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola ki. Naye Museveni akimanyi, amanyi kyakola, era yaliko President wa Uganda Milton Obote yatuwoninga n'atugamba oyo Museveni mulimba wa bbaluwa ate nga tukkiriziganya naye kuba alinde ku buli kimu. Museveni yalinda ensonga eyamutwala mu nsiko okulwana, teri yakubba kalulu. Ssentamu agambye nti yeewuunya Pulezidenti Museveni okuvaayo n'ebigambo ebyenkanidde wano ng'ate y'omu yalonda ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ate nga n'emabegako yakamwongera ekisanja ekirala. Abasebo ne bannyabo nti nga twakava mu kalulu ka 2021 twabawoninga ne tubagamba okusooka twagenda mu kulonda kuno si kubanga twali tusuubira byabakama okutulangirira, nedda, byabakama akolera Museveni. Era kyewuunyisa Museveni bw'agamba nti baamubba akalulu. Kakati lwaki tokkiriza ne tuwavinga international audit UN n'ebala akalulu ako bwe tuba twakubba akalulu tuvunaanibwe era tusimibwe. Bwe kizuulibwa nti gwe wabba akalulu nga bwe tukimanyi ove mu ntebe etali yiyo. Mu ngeri y'emu Kyagulanyi Ssentamu akolokosera n'avumirira enteekateeka gy'agamba gy'awulira ey'okwagala okulondera pulezidenti mu Parliament. The last chance you had is to be able to elect your own president. Yes, they rig elections, but you get opportunity to assert your will. It is seen everywhere. Now they want to take away the power from the people to choose their president. This is not a secret anymore. And they are going to use seemingly opposition people. You are going to see them. Ekibiina kino nga kiyita mu Pulezidenti waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kirangiridde okuddamu okutalaaga eggwanga nga batuuka ku balonzi baabwe mu mwezi ogw'Ekkumi. Regime ya Museveni beekozesa. Mwalabye nti bannaffe abali aba FDC kati abagezaako okutandika ekibiina ekirala babalemesezza okukitandika. Naye Electoral Commission yennyini akakiiko akakulira ebyokulonda twagenda nga twagala okuwandiisa ekibiina kyaffe ekya People Power ng'ebiseera ebyo tukyali People Power Movement ne batulemesa. Abali munda ne batutegeeza nti order from above, gavumenti yalagidde tebawandiika kibiina kyonna. Tebakomaawo, omu ku gwe bakozesa Balamu n'agenda n'agamba kati erinnya alyesoose aliwandiisiza ng'ekitongole. Omuwandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lubongoya naye ayogedde ku ky'abantu bayise bannakigwanyiza batandise okuwandiisa ebibiina ebirala nga byekuusa amannya gaabyo ku kibiina kya National Unity Platform. Kinajjukira nti wiiki ewedde akakiiko k'ebyokulonda kaalemererwa okuwandiisa ekibiina ky'abanna FDC abeekutula ku ludda olw'Ennajjanankumbi nga kigamba bano balina ebintu ebimu bye bataatereeza.